Saturday twali mu Blue 3 abaana bakuba eno esooka banaazizzaako Sheraton amaziga yalina maziga gaaki yali mabegakawo eremeddwa okujjula yali eremereddwa okujjula nsajja yattu kati ng'etandise okuggwamu essuubi kyokka Sheraton yete yakatandika okukola ebivulu yatandika ku kyarema ebadde ekola naye ndowooza abantu badde bagiconsidering nga venue so Rema n'agizuukusa n'abawagundi nti osobola okuyita n'okolerawo VIP concert nabyo yaliwo yali yakolera ndoola eri wansi mu miti omanyi ebadde ebuzaabuza eyo nayo ntale yakolerayo komiti kati eno wano Rema we yakolera ebadde ebuzaabuza naddala concert ki gye nnyinza okukolerawo kati ndowooza oluvannyuma lw'abantu wano ku gundi okuleega akabeeyi ate nga ne numbers olumu tosukka 1500 eri limited nnyo abantu batandika okulowooza otherwise nti atleast kati kambaguze Sheraton paka tugula Sheraton binnya so ndere kye nalabye bano bakyusiza 6 president tali mu ggwanga president watabeeramu amenya amateeka simayi ne bakyusiza 6 paka saameka wane president music amumanyi abakyaka bakadde babawo ekitiibwa mubalekaalekamu bannanga ate bagenda bakyayimbira emyaka emeka abakadde otwala abo kati Rema akyalina ebivulu bingi nnyo okukola oyo omulimitinga n'omugamba oba mwabaddemu abaana nga bazze out abaana babebi nga mulimu abaana abazze nga bakimanyi munaye baana muleke bakyanyumirwa kati Rema ogamba akoma 6 akyalina ebivulu akyalina tukuba ebivulu biranga 10 bano kakati abayimbi abasinga naddala abawala babadde mu show muno nalabyeko n'abantu kagula otosibawologi Fred munowonze empita LG abaddemu nalabyeko ku Shiba yabaddemu Karungi Samali nalabyeko ku Rema mukyala Hamza yatambudde ne maama we Sengaawe nendaba n'omuyimbi bulijjo akyaliyo mwala wa namakula Rechoke omwana naye yatufere endongo yabakowa n'abita naye yatusampulinga kusampulinzi ku ndongo teyadda yalina oba yezuula tugezaako namufuna namubuuza tero babuuza n'abayimbi abalala bangi nnyo Nina Rose namulabye ng'akuba dansi okufaako obufinga ali eri waggulu mu bwengula kyekino kyembadde nkugamba bano bakyala bakulu mu ba-inspiring abaana bonna b'oyogeddeko sinyikira muli kati bannaye ate tubyogere tutya muli kaakati abayimbi babadde bangi nnyo abadde bazze okunyumirwa endo ng'ate nga ddala yadde enyuma ne tulaba ku kye bayita show mu organization mu attendance mu bayimbi okuyimba si kuleeta lukunkumuli lw'abayimbi temwabaddemu n'abalala bangi wabadde olina okujja ku stage ng'olina kyoyagala ekyamulese ku stage yali abaddeko backup wa gundi wa Jackie kyekyamuleese Wizo yamaze okujja okufeaturinga mu weyiwa n'avaawo nawe nalabidde nti Wizo w'amaanyi nnyo mu ggwanga era ndoza muyimbi abawaniridde eggwanga ne yatuse ku stage ate amaanyi geeyongera okufaako obufi abantu baakubye enduulu ne ngamba yoyo Wizo manizo waffe but I think mulimu lessons bambi nnyo zonna mu kivulu kino omanyi tukola nnyo nga tutandika tuteekamu amaanyi mangi tuteekamu obwongo bungi tuteekamu obudde bungi kati ensobi gye tukola ate nga tutuuse mu time y'okukungula ebyensi ne bitwawula I understand bisobola okutwawula naye ndowooza bwe tumala okutuuka eyo buli omu n'akola ebibye kirungi nnyo tutegeere nti kati tulina kye twakolerera kuba tuyinza oba tukyasobola kuddamu kikola abalaba basatu Sindi bwe yavaamu alina bye yakola naye wakureti ya Sindi erina bwe yatuuka n'ekenda naddala yatandika ebintu by'obufumbo ebyo ne leadership Jackie bwe yajja n'ajja n'akola we yagenda mu drugs ezo era naye lwakureti ye yasala n'oli omulala bw'atyo radio bw'avaawo n'afuna family problems lwakureti yakendeera bano Sindi agezezzaako olwa leadership na biki nti relevance ebadde ekyaliwo kati bano abalala bagezezzaako okudda naye olabanga buli bwe balinnya mu mazzi gaawukana naye ate we bazze ng'abasatu ng'olaba complete stars kati it is a reminder nti balina kye baateekamu amaanyi gaabwe kati balina nnoonya ngeri basobola kiganyulwamu kubanga naye banaakola ennyo eno essaawa zino
bayinza obutasobola kufuna kye kufuna kino watu wanze kubanga kiyinza okuba tuyinza obutafuna mukisa kulaba ku Shiba nga azze kulaba Cindy n'ate Shiba asobola okujja okulaba Bruce Lee era kiyinza okubeera ekizibu nnyo okulaba abayimbi abalala bonna betwalabye mu audience naye history memories ezitambulira ku Bruce Lee ziwaliriza buli omu okuturn up najja kati nze mu bwongo bwange ekintu buli omu kyawa ekitiibwa nkyetaaga n'enkyongera obudde okusinga we mbadde nkiwa reaction bw'olaba nti abantu respect the Bruce Lee abantu balina bye bajjukira ku Bruce Lee n'agamba ndowe kaŋŋende omanyi music alina ekintu ekyenjawulo nti ne wooba onyiize bwoti oli akuba akayima nkalina kintu kikasparkinga mu bwongo n'ogamba nedda so naye nga it was a successful concert bayimbye bulungi nnyo pozike nalabyemu akamera gundi asigala command akyagirina Cindy I think because she has been a little more active than others. Kubawo natuswali katinga excitement enengeri gyewamba bana babiri. Because babadde ku stage babadde we batyo. Kakati nga okwebaza wekutandika okutaba ennyo nga Cindy yajja. Now let's get back to music. Balinga baga kubeera emotional. Ekyobuntu kyabuntu nti kiyinza okubanga the idea naye nga tebasuubira nti esobola okukubanga bwe yakubye so kati nga bwetaaga Cindy yaliko ekkololo okubalaga nti bino ebintu remind you nti okay bazze naye naffe tebatuyambye buyambi tebatuyambye buyambi kale kasooke tubafune tuwulireko ku sound Listen, now let me recognize them shits up. Now Baba bring hits a one take up. Baba no nyan nengeri je one take up. Mako wanyo to much wake up. Hit when hit that's me think I never know that. But it's over no nya up we manuva. Kuba masimbo ya music never tuza. Ati yabuza ni the right and the producer. James indicator. Yeah. So ekikyalo kiri expected kuba we nalabyawo nga bemusi bayogedde nnyo ne balanga ne beebaza kale baali boogera mu luzungu naye ne beebaza ne bakola oluzungu yakola atya babalimbalimba oluzungu eno muwa ekitiibwa biringa nga byaffe abekola gye muli oluzungu lwanjawulo naye era woowulira nga oluzungu akutuuse naye ate era baali balina okikola kubanga waliwe bakyusiza ne bajja nga bambadde wabuli obwa black ng'olabira ddala nabo bennyini n'ababambaza mwebale kubanguya ng'olabako ke bambadde kazibu kakwambala ekibeerawo backstage awo I really understand kajjukira ate bakazi ate basatu kugaye ffe twalina omu Lydia ow'enviiri eno wakola makeup wakola touch-ups ow'olugoye bwamwambaza ng'obudde budduka speed so it is expected time esobola okubayitako kaawo buli omu ayagala okwebiulako okwezazzaako naye nga kale tubayozaayoza nze ndowooza bingi basobola okukola we have the UB40s bo bakale bakyakola naye era ojja ssanga tebakyakola nga bayimbi ba mulembe guno basisinkana for projects abantu gye bali nga bagagga balina ssente parties nga basobola okukwata obukadde bwabwe abe ne babawa Bruce Lee omanyi gundi ebadde erina akantu ako keezannyiramu ekazannyiramu yokka frigo ng'ekazannyiramu kyokka ndowooza kyokka te waliwo abagagga abazza abato waliwo abagagga abazza abato bamuzeeyo ekirumira of course oyinza obutabagaza ba Bruce Lee naye waliwo abantu bojja osanga mugagga myaka 4 alina ssente ayise bavubuka banne bwe abagagga beetaaga basobola bayimbiramu kituufu osobola okuyita Cindy n'omuwa 5 naye ate bwe batuwa 2 awamu kibeera better so I think you can think of something engeri gye musobola okukolamu ssente ne tutalwana kudda mu market eno kubanga tulina product gisobola okutunda kati kino kye bayita abaana kye batera okugamba mu luzungu real recognizes real ate
kino kitegeeza nti nno tuli mu business kati batandise maturing business kyeki ojijja mu feelings n'okulemukwa business beautiful ate n'ekyokubiri ne Shiba akoze nnyo yandyagadde time y'okumucelebratinga nga tucelebratinga Bruce Lee buli omu abeerewo oba ontegeera kubanga ffenna kyekitukoza nga ovudde ku ssente ne legacy twalinayo groups ezayawukana eziyinza otekinga tewali kutekinga notisiwa tewali abandi badde bazitekinga baali bangi tuyinza nobasa obutasobola bafuna abamu bagenda nabweru wa ggwanga obsessions yes tewali egos nadde ngirowoozezza kuba the problem nti yali it was just a group nga buli omu ayimba bibye kati misa kyolwedde tumulaba honorable Lutaaya tumulaba tetulina kye tumiisinga wakategedde mukwawukana kwabwe endongo bagikuba misa kitalina luyimba lwatasobola kukuba kubanga Lutaaya taliiwo naye tusobola just okusisinkanamu olumu maybe omwaka nga gwera nti Eagles ezzeewo kakati ngaffe abawagizi ba Eagles netugenda netusisinkana naye tujja malizira kyetubadde tufuna nga mwami Lutaaya ategese yekka era kyetufunye kati bano ekibaawukanya nti Sindi alina yatasobola kuyimba oba ontegeera kyeki-explaining enduulu ya Wizo tusobola obeeka tunonyaawo bayimbira weeyo tolimba lade weerulinga abantu banyumirwa ne Wizo bajja ku stage ne bakuba enduulu lwaki nti abantu tubeera mu kivulu ng'oyimba naye nga abantu bali mu kulowooza naawe Wizo anajja oba tajje kati bwajje ne bakuba enduulu kitegeeza nti they have been missing it